Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era weziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Arua yabadde weziza milimiters 28 n'obutundutundu 2, Kampala milimiters 12 n'obutundu 9 so nga ate yo mu Kasese zaweze milimiters 8. Bwe tunoolera ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako okuggyako mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa kiddedde. Wabula embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisingira ddala obungi okuggyako eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira okuba nga akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu lyo lijja kutuukira ddala ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'ekitugumu. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu kutuuka ku degrees 25 so nga ate yo mu nsozi ez'ekabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Paris ne mu London tusuubirayo enkuba okutonnya era nga mu London ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 18. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.